Shatter Empire again. Irala terero tuline legendary Spyda. Okay, inexplicable kabaka ku flow Spyda MC. Ba Spyda MC. Omusajja akyakuta akati mu kuba luga flow. Omusajja akyakuta akati mu kuba luga flow atenga mukubidde ebbanga. Spyda buza kuba tulaba. Yo Uganda 25 what's up, how you doing? It's your boy Spyda MC Chibuli Katwe we tuli represent Lipanda right now. Chirichita it's your boy Spyda. Ina album kankana tero kuja bakaita Uganda n'eddagala lyayo, so to all my people out there mubere mu mukalinde kajja my debut album yo. Bless up and respect. Spyda MC tukulabidde ebbanga mulabikira mu butambi obw'enjawulo era nga video zo zirabikira ddala ati zitambula nnyo buli omu aziraba. Spyda MC abantu abo bakulaba mu video olina ekintu kyonna kyobategekeddeyo ekyamaanyi ekijja? Yes I yola kubampa pemu ali mu kusooka naye nga bwe mbadde ngamba ninayo album yange empya. It's my debut album bagiyita Uganda n'eddagala lyayo. It's a Luga Flow Strict album. So abagala hip hop mwenna baze bampagire ebbanga lino lyonna mubeerewo musupportinge musharinge buchallenge mubukole ku TikTok naffe tuvimbe. So kyokka kyenyiza obasaba batuuze nakweyagaliza kulwa Katonda n'ensi yaffe tubeere mirembe. Yaman Spyda MC tuze tulaba video bonga butambula ngera wenkyogeddeko naye ennyimba zo nga tezisangika ola omuntu yenna ayagala owuliriza ku music wayinza musanga atya? Yaman buzibu baddeho ekintu tukiri mu solo, so nga promotion ne story bwezityo zituvuga mu speed. Ate nze an independent artist mbadde underground and ekintu kyange nkikola, so I'm more of like a community artist sitting your industry artist. Naye nga era bamanyi mbaddeko ku stages enene, you know, we've made some history and all that. Just balina okukola ayagala ennyimba zange mpandiika directly ku mikutu gyange Spyda MC. Ontereka akanamba ontereko ne ka message ka mobile money mbenga nkutuusako ennyimba zange kubanga enaku zino abantu bakosa nnyo atu waffe biki omuwa oluyimba ate nagera nakolera ebintu bingi kuba balina enfuna gye bakola ki ate ffe online game tetugimanyi fit. So ate nga siragira just nsaabusabi oba oyagadde omuzigo nga only fun, like real fun from the spirit. Era oba osobola okunteekako akamesi si kabeeyi konna gwe kakaba mu nsawo konteekako ze nga nkuwa ennyimba zange links zonna online. Mu bafaani ba abali Spyda abakulaba olimba bafaani abalina obusobozi era abasobola okuyambako okulaba ng'ositula music wo kubanga bamunyumirwa. Kati faani yenna eri eyo alina obusobozi ayinza kutuukirira atya okusobola okulabika nga akuyamba okutumbula ekitone kyo? So nga bwe ngambye ndi community artist mbeera mu community nyingi sina specific base ne most of my times mbeera wano tulina lebo yaffe gye tuzimba wano bayitawo Kibira Lipanda Katwe Respect Family lebo bagiyita. So era nga twalizinga oluyimba lwaffe ate lutandise okwakakumulira awo baluyita Mabango. Twaliko ba artist nga mukaaga, you know, kwaliko Venomous, Biggie, kwaliko Ejematic, kwaliko Morris Loss ne kubako ne muganda wange Nina nange kenyini. So era oluyimba olwo balusearching typinzi Mabango by Respect Family oluyimba olwo nokola ki n'olufuna. Tulina academy yaffe wano every Sunday tubeerawo wano Kibira Katwe Lipanda tubeerawo every Sunday nga tukola sci-fi yaffe. Artists bangi era betugattako n'abatugattako ate ng'eri free ojabuzi voluntarily, you know, ayagala oyiga ayagala okulaba ayagala okusupportinga otusanga wano every Sunday. Oba Saturday osobola okunsanga e Namuwongo naye wali academy kaffe katambula nga omanyi gero to gero. Oba osobola okunkubirako kasimu kange 07557 emunyanya 392 onkubirako ne twogera, you know, wakati I possess something. So tubanga abagenda okukola sort of like a mutual agreement tubenga tufuna percentage tukole sente. So mugaga yenna aliyo ngoyagala hip hop yagala okusupportinga Spyda MC ng'omuntu osobola okunkubirako kanamba ako oba osobola okunnonyako eno mu Kibira oba omanyiyo Katwe Lipanda
Okay. Yeah man. Hey Spyda MC magezi kigo wa youth ali eyo enna yandyagadde okuyingira endongo era youth akutwala ng'ekyokulabirako magezi kiga wandi muwadde. Yeah man, magezi ge nandi muwadde gange mazibu muko kuba abavubuka kati ennaku zino bevuga mu speed. So amagezi gange ayinza obutakwatagana na generation nenge ekiriwo obugumiikiriza n'obutalaba buli kimasa nti kyakabi eri maaso go n'okwetwala speed ebeere mu auto okitegeera ago weefuga fuga obulamu bwo mwana, you know what I'm saying? So kikuyamba okubeera independent mu bulamu bwo n'otagwa mu clash nyingi nnyo n'abapromota olwokubanga obulamu ekintu kimu discipline. So discipline is key. Nze neesonyiwa promota sibanoonya olw'ensonga nti empisa zange zimanyi ndi musajja ali free like in some ways. Abantu mbawe ekitiibwa nga bakigwana, you know what I'm saying? Mbeera ne level ne wenkoma situnuulira nnyo financial achievement za muntu nga ali worth okuba ne respect yange, you know, kati waliwo ebintu byendaba bwentyo nga abantu abamu bayinza okuba nga sikkirizaganya nabo mu birowoozo naye nga ekikulu nnyo si buli alina nti agenda kukuyamba okitegeera, si buli alina nti yasinga oli ali obubi gwoviira something like that. So kwefuga, you know, nagezako controllinga bulamu bwabwe nakumanya nti generation eneddako eri tough okitegeera, eri tough nnyo, obwavu bungi, ebikemo bingi. So to all my youth out there man, control your life and love your life first. Okitegeera sente zigoberere newe zikulembera zensobi zowulira basajja baffe. You know, they seem like they're happy but they're not. Okitegeera babalimbira ku TikTok na bu video. Yeah man. Fenga bakulabidde ebbanga mukulu Spyda n'ennyimba ze era tuziwuliriza era tuzinyumirwa. Yeah man. Birungi kibe wenyumirizaamu oba kiki kyofunyeemu mu music? Okusookera ddala nfunye kye bayita omuntu kyandiise erinnya ne community respect. Okitegeera nti mbeera mu community nyingi ng'era am welcomed. Okitegeera sitegese nnyo bivulu nnyo naye mbaddeko n'ebintu byenzimbi, mbadde mu communities nyingi nnyo ezifuuse ebintu binene nnyo. Mbadde ya part of band nga you know Nilotica Cultural Ensemble tugizimbye from scratch. You know tuzimbye band nga ne Loxika kati balina mu international tours nenga bwengambye nze waliwo ebintu byesikiririza nabyo. So anytime you know sirokinga nnyo, I'm either gonna go out, you know. Spyda, all your music are trending right now. Abana bayimba kwepicha simanya bintu biri awo oli asobola n'okuvaayo nayeyimbako nga ye bwali omusiru one yeyimbako ngoba wayina omutu omunene music aliwo kati music abaana bayimba oba kuyitawo buyisi. Ebiseera biri twawulira abasajja babaluku bakuba music alimu message, abasajja bakafero bazze bakuba music alimu message n'omuziki gwabwe right now era gukyaliko naye kusawa za leero olowooza lwaki music oyo yaliwo era abayimbi abakuba music oyo yinza bawa magezi ki? Sabayimbi abakuba music oyo bwatyo ale babanyo bayita ku interview ne babikyusa mbu nali nyimba kino biki naye kyemanyi maaso bw'anaakula n'atula mu ddiiro ne bazzukulu be nga nabo bakuze bamubuuza kye yali ategeeza ate nga bakimanyi bulungi ajja kumanya nti yali akola nsobi. But right now kasimbi ke kabavuga spi tekati buli omu katunuulidde biki bye mbadde njogerako wano okwemalamu ofune ate nga kama is you know kigambo kijja kikozesa akomawo ebintu byonna byetukola biddadda mudda ebitulondoola. So ekyo nkibalekera message njibawa nti balina message ez'enjawulo ze bayinza oyimba already balina platform balina fan base ne basigala nga balina support eyakabi either nga waliwo abafujjirira nga messages ezo ze baaga waliwo labels nga bwezityo bwezirunninga music system abayimbi baba topic yimba ku kino bikyani. So owokunenya akubula awo naye nze kyenyinza abantu benenya be bafaani okitegeera ng'omuyimbi bw'aba ayimba ennyimba ngeezo ate nga afuna limelight bwetyo ne support bwetyo then kitegeeza naffe bennyini you know tulwaddemuko ba somehow mitwe tuli pitched okitegeera tuli pitched ebintu byetusupporting nga byennyini ffe bennyini ate omuntu you know somehow kati bivaamu kwekaza bivaamu kwekaza na kuyombagana ate lwaki oŋŋamba buno bulamu bwange ndivinga bulamu bwange era omuntu byagenda okugamba at the end of the day. So ffe nga bali wise mu
tubaleka ne balivinga obulamu bwabwe naffe ne tulivinga obulamu bwaffe si bwa shortcut tutegedde ankazizi obulamu si bwa shortcut obulamu bwakumalayo olugendo so abaana ekirimi the shirtless. All right. Yeah, man, shirtless. Ne man nga twemanye dangazi twakana. Kali Spyda MC. Music ono mukola mufuna mmaja oba mukola kusomesa gwanga. At some point kale tuba twagalebere career. Mu bulamu kubanga mu bulamu ng'ovudde ku biki by'okoze n'olwo kye bayita purpose in life. Omugaso gw'omu bulamu ng'ozzeeko kikyogatta ku nsi kikyogenda okugatta ku nsi so. Nze kyanyingiza music. Kuleka messages ez'enjawulo eziyinza okusparkinga obwongo bw'abantu oba oliawo ne beekubiriza oba can change one or two okitegeera so nze kyenkola mu music is to leave a legacy behind and leave a career that someone coming after 10 years or 20 30 can look at nalaba the difference between real and someone else. Shagera uncle. Kakati mu industry yawa ne Uganda musajja kyoba mukyala kigotunulira nogamba ddala ono ali ku kituufu era ekintu kyakola yo music omutuufu. Mulimu abayimbira bawera nenga they have a few songs that lumunga is a good song then somehow endala however whatever Shagera nekyo industry yonna ina okwegogola yonna nga bweri okuva ku baproducer okuva ku management zonna managing music abefuula ba gatekeeper ba industry ya Uganda ya music fena tulina okwechekinga oshegera kuba buvuyo bwerere awali akavuyo creativity takola ki tatambula kuba creativity bintu bya zone n'okuba in the right zone okubanga okola ebintu ebinyuma no wonder music is like so kubanga it's about battles war avayo biki oshegera kyo mubande bagamba yazalibwa kubalumya mitwe ngalinga akima kwa kati sawe eno is like the enemy of the industry nenga buli muntu ajja mu industry ngaalubirira kubeera nga ashininga alekewo mark oshegera so omukwano ogwo bugenda nga gufa industry wetegenda kufaanana bwetyo paka era za bayimbi Cinderella mwana nze mwekitiibwa ng'omuyimbi ne career engeri gyagivugamu she's doing her live music and kyekyo kiri ku industry nti abantu tebalaba show abantu be Uganda balaba lonchi okusina show nene a few shows tebagenda nnyo ku daily live shows ezitambula mu kibuga somehow muziki bagulinda ku TV so chovola music ulima mujajinga nga mu box mwakola ki mwamulabira tulabye okoze collab n'abayimbi abenjawulo wakolako collab ne Viboyo naye kati muyimbi ki mu industry kuwandiyagadde okola naye collab nga yowulira oba ofunye omukisa ogukola naye collab mujja gikola yandibadde Babaluku ne Babaluku tukoze naye ebintu bingi nnyo that's so much bigger than music so ndaba ng'omuntu gwe nali negomba okukola naye olwedde nakolako naye dda abasigadde ba artist opportunity webeerawo tusobolera okubuildinga ekintu kyonna siri nnyo mbu I'm so much locked in I'm open to collaboration naddala kasatu banga disciplines zaffe zirelating mu ngeri omu ebendala ate nga nange ndi I'm a bit of versatile so bwojjanga okola afrobeat will jam bwojjanga okola ki will jam kyonna as long as nsigaza nga guidinga message yange ne info gyenjagala okuwa abatuuze abatulabe tulira omukulu Spyda MC era omusajja ono wamaanyi mu industry ya Uganda gwatamumanyi munoonyeeko tuzeeko mu bulamu bwa bulijjo Spyda MC oli musajja mufumbo bwe nandigambye ne mukyala wange ali mitala w'amayanje bamuyita Winnie Nakaddu nga tulinayo omuto so musajja muzadde sawa eno kangambe bwentyo bu video bwo butambula era obukyala bumaama bukulaba obumanyi bwo bwagala bakabi baliko obuwamagezi ki obukwegwanyiza babebi mundabeera ghetto zembeeramu so oyinza okuba gweyagala bimasaamasa awo tuyinza okuba tweremye
oyinza okuba oyagala real life oyagala omuntu wakukiringa naye like you know come safe go back safe. Yefe abasajja lakuba tetufaanana ekyo kitegeera so kiri eryo ya judging omuntu nga bwamulabye n'oli amutegeera nga bwamutegedde emagezi gembawo ate balekerawo okulowooza nti buli avuga bima nti emusajja wenkomeredde whatever kuba okwagala si we kuli kano kakubajjukiza kuba manyi gamaja bagagala they won't give up naye ekituufu kyekyo mwana not everything that glitters is gold. Yeah man. Spyda MC ffe tukimanyi bulungi era tukulaba maaso eyo mu biseera ebyo ebijja maaso bitangaavu katugeze maaso eyo tuuse okikutte kikyosuubira okuddiza ku bayuuti abali mu ghetto oba nga ghetto nga yo kikyosuubira okugiddizaayo ng'otuuseeyo eyo. Aman bintu bingi nzize mbikola lakuba era bibulamu kasimbi so we mbafunya akasimbi ebyo byennyini byenja okola ki okwongeramu embeera tuzimbe zi hip hop academy you know tuzimbe you know demonstration projects abantu kuba bayinza olabira you know kuyiga ebintu ebimu ebiri indigenous you know like farming and all those activities jagala kalondera bampadde amaanyi gule kutakedde n'ensimbe ekibira kyekirooto kyankale kyeninga alina kubanga ebibira biggwawo weather changes abantu baziraba naye nga bwe nkugambe tuliko akatambaala you know what I'm saying naye kati ffe abalabyeko ku 90s the early 90s whatever tulabira ddala nga as the world goes on you know things are going to be worse. I think you know abantu bakyate abenku bakyatema you know amanda so I think tuli mu modern era eggwanga lyandibadde already ly'abantu ki you know alternatives endala ne projects za briquettes zatandika myaka obanga 10 emabega nete zirina we zaatuuka kati kyenkugambye nti failures ezo zitulimu nga bana Uganda tandikira kuba kulembeze nafe abantu bawansi zigenda tusula mu katya abaga yaman kati tunaggalawo Spyda MC twandyagadde obuulire abantu abakulabawo babuulire bagala bandyagadde okumanya Spyda MC ani. Yaman Spyda MC amanyaga matuufu ye ayina omugisha Alimansi Wanzu zaliwo omukyala Munyankole rest in peace you know rest in peace man oyingira interview yange rest in peace mamayo ate nzaliwo omusajja abere obusogeyo iganga Kiwani Nawandala bamuyita Wanzu Ibrahim so ndi musajja you know a bit of west nenga nva mu east you know what I'm saying yeah ate ndi muna Uganda yagala Uganda yange kuba yesi mwenzaliddwa ate gyensinga otegeera yeah man so ndi muna Uganda and a ghetto child born and raised you know what I'm saying nenga dreams ziri waggulu small city big dreams. Okola kika kya music ki Spyda? Nkola luga flow nenga era nze nkola ne experiment nyingi ate ndi percussionist ngabe nkugambye nakolako ne band ze bayita ne Hiloxika basobozi noonyako baganda bange bakyaliyo bakyakuba tours na biki so you know nkube ngoma you know beats zange zimu I be in studio and direct them what simanyi bulungi kuraninga machine zezo bulungi but I know sound man you know whatever atulabe yayinza okuba nga tamanyi hip hop kyeki ngera omugamba hip hop tayiza kutegeera Spyda aba ayimba atya oyizo muwaamu akapera nategeera hip hop kyeki. Alright, hip hop okusoka bye bitontome gwe tukulidde oba okugatta ebigambo something you call wordplay naye ebiseera ebisinga olina okuba ne reason ne purpose behind whatever you put on paper. Eyo hip hop ali real lagwaka twajja mu style nyingi nnyo. Alright, ngena babayoko kapera wano kayala nnyo buzzi nga mukaaga lobozi koumu. Alright, byempise mu bingi basibya amajimbi shida nyingi kensimo omusingi newonye okutegebwa ebijinji mugendo kalimagezi kukyanga akiri gavumenti tuyambe tetubinyumya ebyo kyapiri setup ya zinetiwaka zikola dream waka twakowe enkola nga yatumalega sangayo mu kasenge kange fumba byange na mutwe gwange gwe nebuzaako ye munda wange. Yaman, peace and love my people. See you soon. Uganda 25 forgot my country. Brrr. See you soon. Abantu badde omusajja Spyda MC musajja wa kabi gwatamu manyi munoonyeeko Shatter Empire era manyi asigadde nze shirtless ne Josh ku camera big up. Nikanga
Hey, feel tutandika nga bwayiya. Okay, inexplicable kabaka ku flow. Spyda emusowo nga bigiwo we tuli mu mfozo kuwako. Luga flow kukajja ku mutwe ekyo kyangu nnyo. Kyenkuliddemu luga flow culture yange. Tubaddewo nazize mubuuze lwakuba kati ye shatless bw'okuva ekawempe OG. Tubeera wonga tubaweereza waneno wele panda. Tubeera wonga tukigunda nti n'ababi ba MC ba kabaka mu kikoona. Tubeera wonga tukuweereza akagambo konna kosobola yingirawo every Sunday. Tubeere aire ka you know it's a fun day.